kasita batuwa maiti n'abaana baffe. Enjuyi ezikaayanira omulambo gwa munnakatemba Paddy Bitama zisibye ku ddwaliro ekkulu e Mulago nga bagibwako omusaayi beekebejja endagabutono ba DNA n'oluvannyuma akkirizibwa okuziikibwa. Kino kiddiridde omusajja Peter Kasozi okulemerako ng'agamba nti okufa n'obutanyagwa alinawo okuziika omwana we nga nnyina omugenzi Florence Sanyu bwe yamukwasa wabula n'akulira wa kitaawe omulala Saamutaamale. Nze siwakana bukanize mwana nze manyi nti omwana wange nekyenjagala abaana ensefu n'ekikakafu nti omwana wange simuwakana bukanize. Kubanga mama Paddy bagatibwa ne Tamale nga bampeta nga balina abaana babiri ne bazaala abaana abo babiri. Abaana babiri betubadde tumanyi ayongera azaala ebweru abaana babiri twali tuyabya olumbe siyinza kyerabira. Mama Paddy yajjawo abaana abo ababiri abato n'atugamba abaana bange bano temubasalako enviiri abaana si bammwe temubasiba amafufu. Abagyiddwako omusaayi kuliko Ronald Salingo n'omuganda wa Paddy mu maama n'amukaayanira Peter Kasozi okukebera obutafaali kyakutwala wakati w'ennaku 3 n'ettaano. Paddy mbadde nga mbeera naye buli lunaku ku kitanda almost yandiŋambye Senga muli baavumba manyi naye temuspendinga ssente bannange tosobola kulwala n'otukaku exit ng'omanyi oyinayo taata w'omugagga n'ofa. Kino kitegeeza nti omulambo gwa Bitama gulina okuterekebwa mu ggwanika okutuusa nga ekituufu kizuuse kwani amuvunaanyizibwako mu kiseera kino. Wabula ab'enganda abakuŋŋaanya Mulago beeyogeredde amafuukule nga budde olwa Kasozi bagamba nti bo tebafa ku mabugo agasolozeddwa wabula okutaasa omusaayi gw'abazzukulu abasigadde emabega. Batugamba nti tetwagala ssente yadde n'eki tetwagala yadde n'ekikumi n'eki. Bano bategeeza nti beeteefu okukkiriza byonna ebinaava mu musaayi olwo Bitama alyoka aziikibwe. Ekitabaddewo ennaku ezise bukyanga Bitama afa olwaleero Kasozi aganya okuba ku kyayogero okutuusa nga bivudde musaayi bifulumye. Nabivaayo nga waabali amazima bajja kuba balidde embuzi. Ekintu bwe kiba kize we don't know oba omusajja akozesezza ssente oba kiti tetulina proof yonna nti wagenda kuvaayo ekyamazima. Tujja kukwata ekkubo buli omu akole ki tetugenda kuyiwa ttaka ku Paddy amuteringi w'amazima gako. Sobola okuziika Paddy mu bangabi nga Paddy mwana kitaawe mwana wa kitange ne mmange. Bo basinga ba Bitama ab'enkima okuli Joyce Nantongo ne Namyalo Oliver bagambye nti eby'omusaayi binaafulumira nga Bitama si waabwe balagidde Kasozi azikule n'ennyina ebbira gye yaziikibwa okulya n'Abatamale kuba bakoye emivuyo nga kati buli mwana alabika yamuzaala musajja wa njawulo. Naye n'amagumba ge aganona ebbira Taata mu b'enkima anone gani aga mukazi we oli mama Paddy agajjemu agatwale. Bino okutuukawo kiddiridde poliisi y'e Kampala Bukedde ng'eduumira Julius Gobolo okuzinda National Theatre mu kiro ekikeseza olwalwe ne batwala omulambo gwa Bitama wakati mu kisiko omuguwa nti gulina okukeberebwa mu mbeera yonna. Tugenda kujja mu maiti tugitwale e Mulago yenna please yenna this is a public place. Obolinde namwana yogera munamawulire waali ekitwaza maiti nga abantu basinga bali wano kiki ekyatuwese wano Abantu okwabadde nnyina Bitama omuto ne muganda we baavudde mu mbeera ne bitandika okukalakasa nga baagala kulemesa poliisi okutwala omulambo e Mulago. Wabula kino tekyabayambye poliisi yasitudde keesi nga yeetooloddwa abasirikale abalala ne bagulinyisa emmotoka ekika kya super custom namba UAL 517 kinesimbula nga barekerwako eya poliisi yogayoga e Mulago. Ebintu byasigadde tayo okuli akatanda akabaddeko keesi ebimuli babirinyirira ssaako ne tenti omwabadde omulambo. Kavuma Habati ne batuusa abo bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.